Sabula Bingo. Ofureka gwirawo. Wewangulire omudiri gw'ensimbi mu kazanyo Sabula Bingo. Wano ku Jabasa buli lunaku. Beera namukisana wangula ensimbi mu Sabula Bingo wakati mu programu za CBS emisana n'ekiro. Gweteekako 2,000 zokka ezinankuyingiza mu kazanyo Sabula Bingo ku Jabasa Fama. Onyiga kamunyenye 238 kamunyenye 5 kadaala. Olwoyingizeemu piniyo oweereze awo kiba kiwedde. Tofa bwavu. Sabula Bingo wano ku Jabasa Fama. CBS FM unakulwa kunena kusomeza abiri omwezi gwa kusatu omwaka 2025 kulina kulokuna beera ne Dr. Sam Kazwe sebo lamusa kubatuliriza ampuliriza nkulamuseza nnyo ya leero era nenkwaniza ku programu eno. President wa America Donald Trump yalagidde bafunye ebiwandiiko ebikwata ku kufa kwa JF Kennedy. Lwaki Trump kino yakikoze era bipya ki ebiri mu biwandiiko bino? Ekisooka kino kiri mu buyinza bwe nga president wa America. Si kyabumenyi bwa amateeka. Ate ekirala mu mwaka gwa 1992 Congress ya America yayise etteeka erikkiriza ebiwandiiko ne fayiro zonna ezikwata ku nfa ya John F. Kennedy yali president wa America zisumululwe naye mpola mpola mu mitendera era bo baawe emyaka 25 jaggwako dda newankubadde nga mu kuyisa ekiteeso ekyo baateekawo akakwakkulizo nti yadde mu kubifulumya bwe musangamu ebimu ebikyayinza okubeera ebyobulabe musobola okubireka babireka batya babafulumya ebiwandiiko bino ojja kusangamu ng'olupapula engeri gye lufulumye terulabika bulungi tosobola kusomera ddala statement eyo nga bweri ku kiwandiiko nga bwe bakitadde ku mutimbagano. So nga nzira ku kibuuzo kyo nti 92 Congress yakkiriza ba president okukola ekyo era Trump mu kisanja kye ekyasooka ayina ebiwandiiko bye yafulumya. Biden naye ayina bye yafulumya era ebyasembayo yabifulumya 2023 era ebikwata ku nfa ya John F. Kennedy. Kakati Trump azzeemu obuzzi okukola ekyo kye yakola ne mu kisanja kye ekyasooka. Ampuliriza mawanga mangi emyaka bwe giyita amawulire ag'enkiza ag'ekika kino amawanga gagafulumya agamu gabalanga wayise emyaka 5 amalala myaka 10 ebiwandiiko babiyita declassified documents. Era emabega kaawo ow'ekitiibwa Apollo Makubuya ayina ekitabo kye yafulumya ekikwata ku byafaayo bya Buganda ne Uganda ne Bungereza mu biseera eby'amatwale. Ekitabo ekyo yakiwa omutwe nga guli mu ngeri ya kibuuzo protection, patronage or plunder. N'ateekawo akabonero akabuuza n'alyoka agattako nti British machinations and Uganda's struggle for independence. Naye ku kigambo Uganda nga tannakiwandiika asoose nnyo kutabba n'agiteeka mu bukomera n'alyoka awandiika ekigambo Uganda. N'olwekyo osobola okusoma Buganda's struggle for independence oba Uganda's struggle for independence kuba byombi bituufu. Struggle ezo zombi zaaliwo. Kiriwo mu bugenderevu takikola mu nsobi akikola mu bugenderevu naye oba Uganda kubanga ekitabo byombi kibyogerako naye ekitabo ekyo kyaleeta ebintu ebipya bingi omuntu ayagala okumanya ku byafaayo bya Uganda, Buganda n'olutalo lwaffe olw'ameenunula kubanga okunoonyereza kwesigama nnyo ku biwandiiko ebyali declassified nga bawandiisa ab'emabega eri ba Professor Semakula Kiwanuka n'abalala bawandiika ennyo ku Buganda eyo information tebagirina abazi bawandiika bw'osoma ebitabo bya Professor Ferezi Mutibwa abe bawandiisa ennyo ku history wa Buganda ne Uganda. Ezo declassified documents tebazirina. Kakati ow'ekitiibwa bw'alaba omukisa ogwo nga guze ng'aliwo documents ze ba declassifying ze Bungereza n'agamba kantandikiraawo. Kakati nti zikuwa enkizo okumanya ebimu ku ebyo ebitaali mu lwatu ebitaakubwanga mu mawulire ebitaabeeranga mu biwandiiko bitongole naye bakulaga nti gavana yali wano telegram gye yaweereza mukama we yamugamba ki ku nsonga eno
kati lwe mutegeera ekituufu nti bagenda okukola kino yadde mu lwatu bayogera kino naye munda kino kye baali bategeeza. Kati omuntu ataputa ebyafaayo gwe osobola okujjamu n'okola conclusions oba kye tuyita deductions. N'olwekyo ebiwandiiko amawanga mangi gabi declassifying. Kakati kyekyo Donald John Trump kye yakoze. Katono nyampuliriza njagala okumuzayo katono ku John F. Kennedy yani kuba tuyinza okwogera bino byonna nga luwabuuza bukulu kyo buli ku Kennedy. GABV, again, as you've heard, is a coalition of 70 pioneering financial institutions across 45 countries, united in using finance as a force for good. This gathering will bring together those banks in leveraging finance to drive sustainable economic, social, and environmental development. Values-based banking, as we know, prioritizes people over profits. Of course, we've always been talking about, as banks, we make money. We are supposed to make money, but that's not all. It goes beyond. Beyond those numbers are people, staff, the communities we work with, and we always don't want to, lose sight of them. So we prioritize people over profits through financial services with ethical principles, sustainability, and community empowerment. Institutions that embrace this approach invest in sectors that promote social good, such as renewable energy. I'm sure you've heard us selling these renewable energy services, affordable housing, agriculture. As you know, agriculture is our mission critical business or service, and we also deal in small and medium-sized enterprises. Summing up all this, you can simply say we deal with the real economy. The core principles of value-based banking are namely transparency, long-term resilience, client-centered, real economy, triple bottom line approach, and culture that ensure that banking serves as a force of positive change. According to GABV, banks that adopt these principles achieve an average annual growth rate of 10.6% compared to 3.8% for the traditional mainstream banks. So we are proud to belong to the former. And additionally, values-based banking institutions direct 72% more of their loans towards sustainable economic activities. By fostering financial inclusion and serving underbanked and marginalized communities, values-based banks not only expand their customer base, but also demonstrate that financial success and social transformation can go hand in hand to ensure that customers are ably served. CBS FM.